temulabangako tetwakula naye just bwe yamanya nti baaba afuuse Serembo n'anoonya nnyo ennamba ye n'anoonya n'ezaffe naye nga tetumulabangako sotoka ne wabira ntosobola kutegeera nti yo anti simumanyi sinze kanaalimpa yekatamumanyi eggulu walisanze eggulu bankubidde kiro ku ssaawa zibadde 9 bankubidde ne baŋŋamba nti Lady Grace is no more, Lady Grace afudde bwekiti afunye accident n'afa abadde ne alimpa abadde n'abalala bangi mu motoka yayimba layira oba olisigala okyanjaga nayimba mwami ezuuka meeza ako nako yakayimba ne Aizon T. Gwobadde naye kumala bbanga mbadde naye okumala omwaka nga gumu n'ekitundu kuba South Band yatandikira okuba twatandika okukola mbadde ntambulanga naye era abadde musayingi wa band okubawadde obuvunaanyizibwa ssebo motoka motoka era nze yabaguze nembaleeta wabajjeewa bw'ova nga wakava kugudo bayita batya Semuto waliwo basiba pavers kati kugamba okomawo e Kampala ekisenyisenyi ekyo kyosanga babadde muvuga nga mwegoberagana kyabadde kitya bo babadde bavuga kujja kugoba sho ng'ate ffe tuva ku sho kati ffe twasanze bo bafunye accident ne tuyimirira okulaba baani abagudde ku accident twagenza okusanga ng'abantu abagudde ku accident beewo betumanyi tugezaako okubayamba ne tujja wano ku ddwaliro ekiro emulago olwo embeera mwagisanze mutyawo busaawa zabadde mu mmeka essaawa zabadde mu ssaawa 9 twabasangidde naye ng'embeera teyabadde nnungi kubeera Lady Grace ye yabadde alagirawo nti akoze eki ng'olwakyali motoka obanga yamuwandudde wabweru yamuwandudde wabweru nga bali eri mu kiko ye twamunyuludde mu mazzi kadeni alimpa ye nga gyalinga emmotoka yeefunyiza ng'ali ku steering bw'ati kati ye yawulidde enduga ng'ayogera n'amugamba bamweyananza alimpa jangu ennyambe nkumusiiraako wali ne tugenda bonna ne tubajjayo be twabadde tulinamu abalamu ne tubalekawo ne tuvuga abalwadde ne tujja nabo kitegeeza alimpa yabadde avo ffe gwe twasanze ku steering tetunnamanya mutuufu yabadde akola ki tunnamanya mutuufu yabadde avo babadde musanzewo ko abadduukiriza abalala ba basookeddewo kuba twasoose kuyimirira ne tutya nga tumanyi oba babbi nengeri gye twabaddemu abangi abamu ne bagamba tugende abamu ne bagamba tuyimirire ne tusalawo ne tuyimirire twagenza okutunula wansi mu kiko ng'emmotoka yaguddeyo yabafunyizza abafu mwasanze bameka abafu bonna awo twaleese balamu mwaleese bameka twaleese abantu 6 nekusooka nekufaako 2 then omu ye emmotoka twamuleseeyo wansi nga tetumanyi nti yamutuulidde era poliisi yemugyeyo guno omusango sigenda kuguteeka ku bayimbi kanguteekeko ffe nga bamanagers bw'oba ogezezzaako okukwata shows 2 kuba sente zikola ki zaagalibwa nepima obudde ne distance obale nti wano wenyimbawo ku 3 waliwe nsobola okuyimbawo ku 6 wekiba kigaanye kireke kubanga ne show gye babadde bagoba babadde olede tebasobola gisanga obudde bwabadde bugenze tubaffe twabasangidde nga bagudde ku accident nduga yeyagaddewo nga tuli nga promote eyabagula alinze yalona mu biru talabika alinda Ronald alimpa takola ki mwabadde ku kivulu kyekimu nabagambye nazze n'abalwadde babadde 8 mu moroka naye 2 emoroka ndowooza yababuutikidde ne sibalaba omwana gwe bayita Kamulegeya nti poliisi ezudde omulambo gwe so n'omulala yabadde kojja wa alimpa yabadde avuga naye talabika ompulira nze bennazze nabo Lady Grace mufu afudde mulaba Saidi Kabuye akuba sola afudde mulaba babatutte mu mokyale kati nsigazza lagafaya yatambulamu tali bubi nnyo famire yezze nsigazza alimpa bamutwala mulongoosa lisiti yeeno baagala ssente ze naweddemu ensonga lwaki buli ali wano ngoli muganda wa alimpa tandikira wano babyagala katikati okuuka mulongoosa kati no bibawaddemu mu birabe byakisawo ebyo byalimpa bino muganda wa lagafaya yayabisa akataago
ali bubi bagamba batamulongoosa mangu abuliginga buli kaseera ayinza okufa kati baagala kumulongoosa bino bye bansabye okugula sina na 10 senga walagafayo oba sengawe azangamba sinange ninda bannange kati buli muganda w'abantu bano ng'oli eyo duka misinde naye nammwe abayimbi bannaffe tuli famire muveeyo tusitukiremu tuyambe nze nga bamwe naweddemu ndi wano ze gwe bayita kyusa ono situla ono kwata ono ndowooza mundaba bwenfaanana so kati muveeyo tugule ebintu bino simanyi bbeeyi nina genda bwe babitunda oba wanze bantumye ebintu kubiteeka katanda so nsaba buyambi bwammwe mwenna bannayuganda bali eyo olugambo mu kayisanyo Museveni bwe zijanzeewo tompanga wadde ekikumi sina kyenjagala Tulowoozeeko ng'abantu abalala ate newunya mukyala wange tiyaddeyo awutujja musinkana njagala okuddamu okulabako ng'oli bulungi kati bwakoze akademisi busirironda nennyini olugambo mu kayisanyo awo nno waabwe we tuli abayimbi tuyige okwebeererawo bambi wulira sente ezeetaagibwa wulira abaana banange kati muganda wa lagafaya bamita lagafaya lagafaya muganda we wabadde olagawa motoka kika kye yetwala ba passengers 8 oko si bumenyi bw'amateeka obwo anti waliwo ekintu ekimu tukyabayimbi kye basussa nti okomuyimbi wabeerawo nga ssa baba tagambwako nedda bambi kyandikayinza okwasiya yabadde avuga olaba emotoka we yeevulungula ebifo bikyuka ayinza okuba yabadde avuga yawandise namunaafuluma nembasanga gye sikyalipanga okusinziira ku lisaaki kiraga nti kyalimpa yabadde avuga kyokka ng'aliko puresha nedda kojja wa kyalimpa yavuga emmotoka kyalimpa tavuga mmotoka kojja wa kyalimpa bagambye naye muyimbi kale muyimbi naye yavuga ye driver wa muyimbi oba olina kuwummula n'olinda performance yo notaba na puresha ya luguudo nze baddeko n'abayimbi nga twakolako sho ne Green Daddy nga tuva embaala olaba kojja wa kyalimpa yapatana gwa kuvuganga mmotoka si kupafominga bula kuvuganga mmotoka ku buli sho gye balaga ye yabeeranga driver ye driverkyolaba omulambo gwe mpaka kati bagunoonya tebagulaba ekyo nno kiddeyo kuba artist kyebasoose nga tutandika nga tumaliriza olugambo segment y'olugambo kiddeyo kuba artist nti bw'oba okwata shows zino tokwata shows ziri distance nene nnyo ate weewa obudde ab'ebwala no nati gwe mulwa avenda olabye omaliriza mu kifiirirwa emmotoka eyeetono bwetyo mugibeeremu abantu 8 kitegeeza mugenda kwenyigiriza ogenda wulira artist omu ng'alanga ebivulu 6 mu lunaku lumu ne weebuuza agenda bikwasaganya atya kitegeeza nti ogenda vuga 2 hours watu walivugidde 2 hours oyagala vugira 1 hour osange balance weeri twewe space obulamu gye buli after these shows tuba tuddukira nekino bwe kirowoozeeko bwoba oli sitamu oli muyimbi kikokayo faatiridde ate ne motoka ogitikka abantu abangi ate naye eremererwa ate ne service tuzirowoozeeko abayimbi emotoka zebatemagala zikola service emmotoka zetuvuga nfuna spare gwe tugula mufu bwalaba emipiira gy'emmotoka gye tugula mi China myezi 6 guba gufudde kiguddeko ekintu ekyo balina okumanya bamakanika tubatumiddeko bannange bakamdu banga kwadi gikole sabi gikole kyusa ebintu abayaayaabo kakyusa akatima natakakyusa jugira oba okyogenda mu galaji kati omugamba ekyusa kyeyaganye kuba yo nayo kati eri mu galaji wamugamba ekyusa kiyogera kodde oli wano wamugamba ekyusa kati genda wamugamba ekyusa nasaba metabox nakyavuga kibina metabox gearbox metabox byombi kati ngenda badala bamugamba agiteekemu yateekamu ndala bannange oli kayisanyo omukwano gwange naye nga ebifa mu lugambo webityo webiyimiridde kyalimpa kyetaaga obuyambi n'abalwadde abalala baali nabo bakyetaaga obuyambi bagambye oli omwana yabisa akawago yeetaaga kulongoosa ne kyalimpa yennyini himself akulongoosa balina obukalasima kandi basaasanye kole obwasigalawo mu Uganda omuntu asobola okuba ne sente zo mukulu yanterekedde sente ze taluterekera tuzozaamu
waje sindu bayo bagende bakwate kando kwata bonde yono omwana toka ku National Theatre abantu batekewo ekibo tutekewo ku sente ebintu by'obizibuzibu mukono gwange naye nga enasawa eno ennyininyini abanafu abaginesi bakugamba bati abakugamba nti nno keko okunyokokakokako osobola okubeera nga mukono gwange onwa ate n'otawa wa mutwe ate munange n'otakola ki n'otayita wookomye n'otafuna hangova negutakulemesa kujja mu buliri sawa zo entuufu ezogenda ku mulimu so wetanire Guinness Smooth obulamu ate kubeere bulungi katugendeko mu kawungeza akaseenekevu okay